Awetwogerera ye Honorable Shamim Malende kandibanga kawedde mudda anti omukyala Zara Luyirika yandibanga kadi agenda kubeeranga agiwuuta buva. Kankuzanyire katambi nenga nkusaba subscribing atanaba nawe atanalikinga video gena maaso boti oberenga ate ogirayikinga. Malende twandimulese naawona nga ffe nnyini ababe ffe tumuzaamu ne nawe twamubagambye nti wakiye Malende baba mulwadde ekifo takireka. Ebyo birala there is a better way joyinza omugambamu naye kati nze mmanyi mu calculation ye agamba nkireke nzijanjabibwe ntya kubanga n'ebizibu byalina ayinza okuba yabijja mu kifo ekyo kubanga yayita nakifuna yayita fanna bwati you understand ayinza okuba waliwo foul player mukolebwako kyanje omugenzi kyanje family ensonyiwe jajjanjabi 1.5 billions obulwadde bwe bwonna nga kyali member of parliament system gye baali bamutaddemu eyo nga bamaze omuwa obutwa yali charging olulimi yalina mu battery charging olulimi okusigala nga lukola nga bweggwako olulimi lusirika system ya costing 1.5 billions parliament yagisasula kati Shamim ajja kugamba bino mbifunyerwa struggle mungamba mpumule najjanjabibwa ntya gwe kyekikulowoozesa nti wuwo bwafuna obuvuno oyina mukasuka bukasusi abasajja bo Moses Ali bakyamuyoolayoola General Ali baga no ajja kutereereramu gwababo bwalwala katono nti wewe nawe kifo kireke tese bakola kasuku abantu bajja kuba kuchawo struggle eno kasuku bomba temubeererawo bantu tebanenya muntu mulwadde nyina abantu bemanyi munupo abo nyina gwe manyira Dr. Besigye mwaka milioni 2.5 agende bamulongose nga parliament ekyamumye sente nyina gwe mmanyi yali ku kitanda nga baliko babiri bona bali bempi ebiseera ebyo nga bakubidde mu Arua Dr. Besigye yagenda okubalaba yagenda namuriat oba ne road mayor nani nga ine basa bidding emwe erimu emitwalo gya dolage endala erimu emitwalo 2 Besigye n'ababuzabuza ku banupu bakungu n'ababuzabuza ko bali bagenda mu America n'afuluma n'agaba bamulya tugende yali atamana mama naga emoleke waliwo kye neerabidde nadda nawo omukulu yali asinga rank emitwalo 3 ejja dola nawo wa rank entoneji bali babakubira luweeyo mubeerereewo bannammwe. Zahara Luyirika. People power, our power, NUP everywhere. Sebo Your Excellency, nze Zahara Mala Luyirika, nze Speaker wa Kampala. Sebo President, abakulu bano beba kansala benkiika nabo mukama wange. Era nsaba beyanjira omukwomu baweeyo obubaka bwabwe. Power, Sebo Your Excellency, nze Zahara Mala Luyirika, nze Speaker wa Kampala. Nze mama w'abatembeeyi, nze mama w'abataxi, nze mama wa informal sector, ate nze mama Kampala. Sebo Your Excellency, mpaayo mu NUP kubanga njagala, mpaayo kubanga nkimanyi tugenda kufuna Uganda ennungi. Neebaza Katonda nti nange leero nina omukisa okusaka ettaffaali lyange naye n'ekisembayo pulezidenti mpaayo kubanga neebaza NUP, neebaza obukulembeze bwo. Bannange mukama wange tufunye ate tukoze, otuwadde omukisa okuweereza. Sebo pulezidenti ngenda kuwaayo miliyoni 10 Sauda Madada Arua. Buterevu wetwogerera ku ssaawa eno ekifo kya Kampala Woman MP kyekifo ekyasinze okubeera nga kirumya bannayuganda omutwe era nga ku ssaawa eno bannayuganda balinga ababivuddeko ebyokuteekenga sides. Emabegako wali abamu babadde bavayo nga bagamba nze ndi ttiimu Zara, abalala nga bagamba nze ndi ttiimu Shamim Malende. Naye ssebo mukano akabanga Honorable Shamim Malende kamazenga taliiwo nga yagenda kubeera nga afuna obujjanjabi Nairobi. Omukyala Zara alina engeri gy'akuttemu attention y'abantu. Abantu bagenze bamutegeera mpola mpola nti ku ssaawa eno n'abamu batandise n'okugamba nze sirina sayidi, sirina ludda
wabula ekibiina gwe kinaasalawo gwe naakola ki gwe naagenda naye oba gwe naalonda. Baasooka mu kiseera mu kusookera ddala omukyala Zahra baasooka kumuyisaamu maaso nga bagamba ttiimu Shamim Malende ffe tulina okubeera nga kaadi tugifuna, naye ku ssaawa eno abamu ebigambo byatandise okubeera nga bibakalira ku matama nga bagamba bwe twetegereza ne Zahra yeewu nnyo omubiri ate ng'alabika ekifo eky'amazima akigwana, era abantu ensonga zonna bazikwasizza kibiina abamu ne bagamba nti ensonga katuzikwase kibiina kuba ffe tulemereddwa okusalawo sayidi entuufu we tuba tugwa. Kakati noono wagenda kubeerawoko obuzibu eri ekibiina okusalawo ku bano abakyala ababiri okuli Zahra Luyirika nga kw'ogasse n'omukyala Honorable Shamim Malende, kubanga bonna bw'obatunuulira olabira ddala nga mwanattu basaanidde. Olabira ddala nga bombi ekyamazima kyo basaanidde. Wano wagenda kubeerawoko ku buzibu obw'amaanyi mu kulonda ku bano abakyala ababiri. Kyemmanyi ne ku bano wandibawoko ku debate. Mujjukira debate eyaliwo ku bya Kawempe North, omukulu omwali Luyimbazi Nalukoola Bansereko bonna ne bajja ne badebatinga. Ne ku luno twandifuna debate mu makkati g'abano abagenda okuvuganya ku kifo ekya Kampala Woman MP. Naye nga mazima gugali nti n'ekibiina kyennyini ekya National Unity Platform kyandibanga kiri mu katu akaddala mu kusobola okulaba nga balondawo ani gwe babawa kaadi ku bana ababiri, kubanga abakyala bonna bali fit, abakyala bonna ku ground kwebali. Abakyala bonna ku ground kwebali. Naye era nga bw'omanyi wabeerawo era ttiimu ebeesinzaamuko ku maanyi. Ttiimu Shamim Malende bo bakyalemeddeko, bagamba ekyamazima Shamim Malende yandibanga ate mwanattu yasaana okubeera nga atwata kaadi eno, nga balina ensonga zaabwe kwe bayimiridde, ng'ensonga enkulu esookera ddala y'ey'okubeera nti Shamim Malende ayiriddewo nnyo ekibiina omubiri, naddala mu kubeera nga agenda mu kkooti n'abeera ng'awolereza abaana be bakwata olwa politics, ne babeera nga abamu bateebwa ate nga n'abalala afuba nnyo okulaba nga abalwanako ate nabo babeere nga bakola ki, babeere nga bateebwa. So ttiimu Shamim Malende ne bagamba ekyamazima kyo omukyalo ono asaana kaadi n'eddamu n'emuweebwa, kubanga go amazima yayiwawo nnyo omubiri abaana be baakwata ku lwa National Unity Platform ne babasiba, n'afuba nnyo okulaba nga abaana abasinga ate mwanattu bafuluma, n'abawolereza ku bwereere nga tasabye kibiina wadde yadde n'ekikumi. Ne bagamba olw'ensonga eyo asaanibwa okubeera nga ate mwanattu aweebwa kaadi n'addeyo n'abeera nga akiikirira abantu b'e Kampala. Ate abalala ne bawa ensonga ey'okubeera nti omukyalo ono mulwadde. Mu mbeera eno ey'okubeera nti mulwadde yeetaagira ddala obujjanjabi. Jjukira obujjanjabi bw'abeera afuna bubeera bwa bbeeyi muko, so mu mbeera yonna abeera yeetaagira ddala obujjanjabi. Mu mbeera y'okwetaaga obujjanjabi kitegeeza beetaaga okumuzzaayo mu Paalamenti abeere ng'omusaala ogwo agufuna asobole okubeera nga asasula, asobole okubeera ng'afuna obujjanjabi obulungi mpaka lwalitereera. So ne bagamba nti kati we batamuzza mu Paalamenti ekyamazima bagenda kuba bamukoze bubi, bagenda kuba nga bamusindise ate okufa obufi, kubanga obujjanjabi bwafuna bwa bbeeyi nnyo ddala, ate nga okusobola okubeera nga afuna ssente ezisobola okubeera nga zimuyamba nko ku bujjanjabi buno, alina kuddayo mu Paalamenti omusaala ogwo ogujja gwabeera ate mwanattu akozesa mu kubeera nga ate yejjanjaba. So ne bagamba omukyalo ono bandibadde bamwongera bwongezi mu kisa gwa kubiri ne bamuwa kaadi n'addayo mu Paalamenti asobole okubeera nga ate agenda maaso n'okukiikirira abantu be, nga kw'ogasse n'okubeera nga agenda maaso n'okukozesa omusaala ogwo okusobola okubeera nga afuna obujjanjabi ate awonere ddala. Ezo z'ensonga ttiimu Shamim Malende ze bali mu kubeera nga bawa ku nsonga lwaki omukyalo ono ateekeddwa okuddamu n'aweebwa kaadi. Kakati gwe ng'omulabi ogwa ku sayidi kyoli ttiimu ki? Ttiimu Shamim Malende? Genda mu comment section obeere nga
ate owaga. Tiimu Zara Luyirika nawe osobola ogenda mu comment section nobeera nga butereevu nnyo owaga. Gwe bw'otunatunulamu olowooza ku bana ababiri ani agenda okutwala kaadi? Ku Zara Luyirika n'omukyala Honorable Shamim Malende, gwe bw'obitunulatunulamu n'obipimapimamu ku bana ababiri ani asaanira kaadi eno? Kubanga entabwe eri makkati g'abana ababiri ate nga bonna ku ground kwebali, abantu bonna babaagala, abamu batuuse n'okugamba nti ffe tetugenda londawo ttiimu wabula katulinde ekibiina gwe kigamba nti yono gwe tuwadde kaadi n'abo abantu gwe bagenda okubeera nga bayiira akalulu. Kati gwe ng'omulabi ogwakusayidi kituwe ndowoozayo butereevu wansawo mu comment section. Ku mukutu Jika Media kwobadde kusaba subscribing atanaba nawe atanalikinga video genda maaso bwotyo bere nga ate ogiraikinga mu comment section muba ontera endowoozayo. Nawe alina kyagala okubeera nga otuwa bulamu osobola obeera nga okireka butereevu wansawo mu comment section. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.